Cheya. Wanji? Nsenso kuna mba. Kale che. Nawe nsenso kuna. Nietya. Ndi bulungi. Nguti buze kulisa. Ngamberamu. Musaza kabuza. Mbamu. Nafa wali. Manyi enkuba katonea. Enkuba yetonya. Muri basiga. Tusiga. Mugenda kukoli. Kuno kukola tugenda kukola. Kakati cheya. Ekibuzo kyembadde nnyo okubuuza. Walya? Okunyasa. Watu walya. Okunyasa. Okyali wa UPC? Nze bali UPC ne Kasai wa UPC original. Musaza. Wanji. Kunyogera si. Ani. Fate basuka. Tabuza na kubuza. Oliwa toise. UPC original. Sonno. Amanyi nzo mukubanda mawulira bakuno. Tusimanyi. Tuze tubuze. Mr. Wonokoso. Tujja tubuuza ku bantu abasekinomu. Wetuukidde n'ewuweeno nkubuuze nti oba okyaliyo oba toba walya. Weri ku UPC. Okyaliyo. Kirungi. Ani zirina sente zisobola kutuniisa. Tebasobola kulya sente. So nno bw'obanga okyali wa UPC muyimiridde mutya kusi ku nteekateeka y'abalonzi. Bulonzi tuyina nyingi. Tewatulaba wano ku Dokolo. Nani nabalaba. Dokolo nabalaba. Tuzikuba kalulu. Nakati mu matu batubura. Kapuma weti. Mwakuba kalulu. Nakuyabala mwino. Mwakuba kalulu. Yes, tubakuba kalulu. Kati muyina abalonzi bameka? Kugwanga yonna. Mu ggwanga lyonna. Amanyi sitabo wantaliwo. We are between 20 million, 20 to 22 million. Milioni 22. Yes. Yeah, balloons. Yes. Cheya. Yes. Nga manyi manzi. Sipaka na kupaka kunsi eno. Wezibanga ziri milioni 22 kwa abiri. Mu Uganda tuli milioni 45 kwa 5. Yes, 45 to 50 million. Yes. Yeah, bantu yona. Yes. Ate twawulira bano nawo nga baga balina 18. Eriwa yona. NRM. 18. Nife basingayo kubanga fezibade wano ku Sintu since 1966 nga ziriwa mu kintu. Ate ne wali kufuna baganda kufuna bwati yoze. Bwetwaze. Yes. Era nga UPC bali ku Sintu bwati. Kati fe balina okubeera nga ODS yaffe munene bwati. Naye bwezibanga muyina milioni 22 nga bali balina 18. Nziramu okubuuza. Yes. Bwezibanga ziri milioni 22. Yes. Nga bano balina 18. Yes. Those are 40 million. Milioni 4. Yes. Mu Uganda tuli 45 kwa 5. Yes. Katwate bana abalala ebibiina ebyenjawulo ebirala. Ebibiina ya Nuupu. Nuupu. Simanyize bayina. FDC Katonga. Simanyize bayina. Najjana Nkumbi. DP. Nejjema n'ebirala ebiringa. Yona isipiru kyamuko. Yona bayina. Mwababiri nga mwetise milioni 4. Yes. Ate bana abalala baba batya. Ate kati siri bweti. Naye sobola okufunayo ze bafunayo bweti. Ate nga research kagamba abantu yona population yona nga babera abavubuka bali 75%. Kituufu. Naye abalonzi yaffe nkade. Abamwe bakadde. Sinkulu nnyo. Ento abaana ento singa kubeera ento asaagunana. Kyagulanyi. Naye ffe bano tulina enkade yaffe era muwendo bwati munene. Muwendo munene. Yes. Toina kunya kalulu. Sibagire kutula ku ntebe muno. Kituufu naye nga kiba kyewuunyisa. Kyewuunyisa. Kubanga gwe tewasimanyako oyagala kugamba nti population batono. Sisobola kuwakana. 45 million to 50 batono. Nedda. Gwe tewasimanyako nti COVID zaaliwa. COVID ye yaliwo. Abaana yazaala ku COVID omumanyi bungi. Bo banyi naye ate bwe babanga bazaalibwa baba batuuse okulonda. Musaza buzaasi. Anti bantu yala mawulire oziraba. Sobola bamufune sibooko. Nze kyembuuza. FDC olowooza ina abantu bameka? Ate nze bali ku FDC.
FDC gwe babuuza. Babuuze Katongi oba babuuze nkumbi. Nsokedde ku Katonga. Eyina olowooza eyina abantu bameka? Abalonzi nyingi. Ate FDC najja na nkumbi. Naye basobola okuba nga zirina. Kati ekitegeeza mu Uganda tulimu abantu miliyoni 100. Sikumi omujawa. Andi bw'obanga ategeeza. Ate tegeeza ze bategeeza kwani? Kuba nti labayo. Mwe miliyoni. Ati kote bayina ensoni. Osobola nakumbuuza abalonzi ze bayina esaakunana. Andi tetunnatuukayo. Tuba tutya. Andi kuzibuuza asi. Abavubuka muyine bayisa mu bibwet. Nedda simpisambi. Lwasa sokoona. Lwasa nsokoona. Nedda kyembadde ntegeezaako kugamba. Nti bwe mwababiri omwamu nga mulina miliyoni 4. Nga omuwendo ogugamba tulina 45 ku 5. Problems tewali bantu zisigalewo. Basobola kubeera nga balina abalonzi miliyoni nga 3 bwati. Kale 5. Tubale miliyoni 5. Yafe 40. Eyo bantu miliyoni 45 million. Kati uzibuuza asi. Cheya. Abantu miliyoni 50 abalonzi nezibeerayo miliyoni 45. Kituufu. FCD nekafunayo mutonotono netufeekawo nibanga tulinga ku miliyoni 47 y'abalonzi. What is the problem? Kubanga bw'oyogera bw'otyo. Onumiriza asi. Obanga agamba n'abaana abato abazaalibwa mu COVID bonna balonda. COVID tetuzibaze. Andi zikyali nto bw'obanga agamba. Balance. Tekitegerekese bulungi sikutegedde. Ati gwe muntu eyo nkalu. Tosobola kubategeera. Si mukalu. Esibalonzi laba. Seetagisa ne baba nga zasoma accounts bulungi. Ne bagenda ku sibalo bw'ati. N'olema kubeera na ntwe enkalu. Andi gyobola nkugambye wali eri. Sitya. Miliyoni 4. Tozibala ku miliyoni 4. Ofevenga si. Sobola abantu y'amawulire oziraba. Nze zaako wa kamena. Ate lwaki? Nako wa kamena. Ate nga ffe tutambuza ebintu byammwe. Ate eriwa. Mutambuzi wonokoso katombuza yasisiru. Ate bya kisubi kibi biyamba ggwanga. Ate eggwanga yawa. Naye era kaswadde kuba zikoma kukunyogera. Munyogera nemuwonokosa nebonanga. Sikuwolokosa yako. Musaza. Cheya. Siri bweti. Wanji. Tozirayo n'otubuuza eby'ensiru. Essebo. Abalonzi ziri 60 million ate nga abantu population ziri 45 eyo nsonga yo tosirika binyowo. Kale essebo.